batandika okufuna okubuusabuusa oba ddala bannaabwe bali abalamazi baali basobola okufuna akawaatwa konna bwe baali bayinza okuwaguliza ne batebukera nookerawo ensozi ezo ne baziyitamu. Kati mu muyigo gwabwe ogwo Stephen ne Tomusange mwe bagwiridde ku njole eyali egudde awo amagalangajjo era ng'ekakanyiridde mu muzira. Kobo nti wamma tungwayize. Naye nno munnange ate bagenda okwekebejja ennyo enjole eyo nga ya mujjwa wa Stephen era Stephen yasooka n'atayagala mujjwa oyo kukavulwa. Naye nno oluvannyuma lw'okuyingira ebbanga eddene nga mpaawo omulambo mulala gulabika baawalirizibwa okutwala ogwo ogwa mujjwa wa Stephen. Olunaku olulala abavubuka baliddawa ne Kakooza be baagenda ate ku muyiggo. Abo nno nabo baakomawo nga beebagaze ebitundutundu bye baatematema ku mulambo gwe baagwikiriza nga gugaŋŋalamidde eyo gye baagenda basaalitira. Naye nno baliddawa ne Kakooza bagenda okudda eno gye baali balese bannaabwe baasanga oluli awo nga lukirako olwali ku njovu ekavumba. Anti bakaawonawo bonna baali bajagaladde era nga basinga obungi baali bakanudde amaaso nga bagolekezza mu bire waggulu. Abalala baali bavumbagidde bannaabwe nga babagudde mu bifuba ate nga n'abandi bagudde ku maviivi gaabwe okweyanza omutonzi. Omuvubuka Samu Mubiru eyali awambatidde ka leediyo ye yakatema bano baliddawa ne Kakooza abaali bakatuuka nti tuwulidde amawulire agagamba nti ennyonyi ennawunyi zirabye omusaalaba mu nsozi.